bwe bati abatuuze ku kyalo ky'Embogose mu division y'Ebusheshe municipal y'Ibanda nga bawerekereza omusirikale Sulaiman Kyemongese ebigambo n'amayinja ebyoliko obusungu bwe baamulinako olwa munnaabwe Lazaro Kahangire okufiira mu kkomera lya Nyabuhiiche Ibanda. Bano okutuuka okuva mu mbeera nti omusirikale Sulaiman Kyemongese y'omu ku baakwata munnaabwe oluvannyuma yafiira mu kkomera kyokka baba bali awo ng'ate y'omu ku lumbe. Ono oluvannyuma bamukuba okutuuka okufa. Ku nsonga eno poliisi yakwata abantu 40 baggalira wabula ku bantu 40 abakwatibwa olwaleero 8 bokka be balabiseeko mu kkooti. Bano omulamuzi wa kkooti esookerwako Ibanda Edith Tosabe abasomedde omusango wabula n'agamba nti kkooti eno tesobola kuguwuliriza. This court just has power to communicate the charges and to commit you when the investigations are done. Wano omu ku bavunaanwa Alfred Ainaitwe asabye omulamuzi obutabassa kwa limanda mu kkomera ya Nyabuhiiche munnaabwe gye yafiira kyokka omulamuzi n'amutegeeza nti libalina lyokka. If you tell us which is where the problem came from, the prison should have explained, and you should be confident with what they explained. But if you get any complaint from there or any issue from there, you'll bring it to the notice of court when you come back. Waliwo n'omukyala omulala agambye omulamuzi nti obulamu bwe tebuli mu mbeera nnungi kale nga yeetaaga kuyambibwa. Ono naye omulamuzi Edith Katusabe amugambye nti akiteeke mu buwandiike asaba okuteebwa kakalu ka kkooti. Bonna 8 omulamuzi abasindise mu kkomera ly'e Nnabuhiiche beebakayo okutuusa nga 29 omwezi guno lwe banaasomerwa emisango egibavunaanwa. Till the 29th of April when the case is coming back for measure. Abavunaanwa kuliko Muhwezi Gaston wa myaka 27, Mwesige Sam Chikuriga wa myaka 53, Alinaitwe Alfred wa myaka 43, Athaire Christine wa 37, Allen Watuha wa 23, Alex Ahimbisibwe wa 18, Christine Kyomugisha wa 19 ne Baron Katunje owa 29.